nzikyendoozi kikyongerako ekisooka tulekerawo okwekweka tweyagalire mu kintu kino eyakukwasa woteeri eno gyali sinaffe si waffe kize nitusobola okukya n'atugobawo tweyagalire akaseera ke tukyalimu nginiyo gyali taliyo okakasa iyo okakasa woteeri eno iyo Kiviiri ani yakuleeta gwe wandeeta kati lwaki tokkiririza mu bye nkugamba anange nabyenjagala kuba siri mwana muto anti gw'obyagala naye nze sibyagala kubanga nina okugoberera ennono ya wano kakati gwe yagala ebibyo nange njagala ebyange sigambyeko nti yagala byenjagala gwekyagala njagala ebyoyagala Kiviiri siri musanyufu nange siri musanyufu n'okugamba saddala nti simanyi buli muntu wa ddembe okuleeta eŋŋanda ze zikolere wano ani yakyogedde saddala ye yakiŋŋambye kati kulaba kisoboka nange kye neebuuzizza nabagambye bwe nti tuli baluganda ze naawe ne mbagambye ekigambo kyange kino nti mukama akuveemu oleete wano omuntu wo simanyi biki tekikola tekiriiyo nange muganda wange bamwana akalimu no etteeka likola kuba life teritukwatako kati ntwale byani ndeke byani totwala byani byonna bireke tobitwala tolako n'ekimu wabwe otuuka okugamba nti gwe twakimugambye ate nga ye yandeetedde olugambo nti atugambye kino ne kino n'omugamba simanyi n'emyaka tomanyi ani asinga kufa obukulu ebigambo byonna biŋŋambye tebimpisizza bulungi nze nkusinga obukulu era wano nsinga obuyinza ne mu byonsinga mu buyinza bwo nze nina byenkusinga obumanyirivu mu nsonga za hoteri okugiddukanya kakati bwe mbanga nina byenkola nolaba nga birina omugaso ndeka nkole bikyendowooza kuli sindeka tewekiika mu kkubo lyange ondaba ng'omuto naye waliwo byentumira nange nendaba nga ogenda gwa mu nsobi ndeka ngigwemu tewekiika mu kkubo lyange singa kinaggwa bubyo onaabaako ekyokola nga ŋŋenda gwe kyekisinga okusanyusa ate ndiwagambye ndi wakufiira waliwo kiba kigudde bubi nga ŋŋenda sina byenkoze okuva najjano sina byenkoze kati byoyagala okwonoona sigaana olina byokoze lwaki olowooza ate kati nkola bibi ng'ebirungi obirabyeko ebirungi byewakola olaba nabikayanyako lwaki era olowooza nnemedde ku kino kuba ndaba tekirina kikyongerako ate kyongera ate muneka nkubuulyeko kino tandise otanzikirizaamu naye ogenda tawaana togenda kubonaabona bigenda kusomba ensonga yange onawana ekiwala notuuka ogamba nti ekiwala simanyi nekikwana zisobola kukwana mukazi wo nze nali njogeddeko ebyensimata gwabiŋŋamba nali njogeddeko ebyensimata ekiwala tekitegeera nga nina lwaki kikugamba kuba bakiŋŋamba kale kiwedde genda okola ebyokola kakati eno tujja kulaba naye siri musanyufu kyobaomanyi nange siri musanyufu oza gweka gwalina obusungu fiina tunyiiga obusungu netugamba katubukontroling naye fiina tunyiiga nange ndi munyiivu gwe bagamba nti gweka gwalina obusungu sikiganye nekyoba omanya siri musanyufu fiina tunyiiga nga bonyiga nange nyiiga byekoze ebirungi obisimba kekozeko akalala okaganda politiketi kwesingako nakulemerako kale kikino nkijjeeyo webali nyo webalire ddala nesijja kyambala nja kutambulanga nakyo okimbuze kyekyo lwaki oli mu yunifoomu yiino obula n'okitwala n'ojja okitunde so okitwala n'enkitunda sikikubyeko yadde eriiso aye nakigula simukkiriza kiraba ntunda no test sente nenzigulamu musibataayi oba ani yatuleetera kiviiri wanno oba kiviiri oli falumbe ki numbe tututira abantu ab'omugaso wano covid yawuuta abantu baffe nowona covid nowona ebola kiviiri nelagu waffe mwana ayina eriiso ayina emmonye ayimbanga ennyonza twamuziika kalungu kiviiri ali wana atubonyabonya kagwa ramadhani matavu tumuziike mukoko ono ali wana ayina mmotoka nazo zitaliza kapitipiri kakuba ebinya ebyo ne biyiika eri kiviiri omugenzi kiviiri yabyambalayo mbyambala aba
Chi musipi ya hivi what hey Gui. Gui. Chifi. Mama nyo. Gui, oroza. Ona askari. Wali wagenda okunsinga okuba askari. Eriya askari afaanana bw'ati. Jamaica. Apande sa. Wano tedi kabeere president wa ggwanga alina okuntya. Nino kya. Kiviri wangaala. Mukama Katonda akutuwangaalize. Olumbe lugende lutengege mu nnyanja. Lutezi mukene. Mama. Sijja kyeyambulangamu. Ne bwe kuba kunaaba. Amazzi nja kwemansiranga ku bigere. Kiviri obwongo yabujjawa. Manange kulisi watujira wa kiviri wattu. Kiviri wattu omuyonjo. Lengera seruwale wano. Kino kyakwambalirawo. Tawanya abantu wano Luswahili lwoka kati Luswahili lwoka lwenjogera nkoba Luswahili kabiri tekyali lusoga tekyali wewe kuja pa Lara chini anasemaje toa viatu toa mukanda leta pesa kakambu wale mama uzokechi TV Mukama Katonda yawa kiviri amagezi ya nige kiviri aye TV hano ni musirikali ni afande sa kakati wano oyimira ku gate muntu nategeera nti yes eno Land Star tekitiibwa kya Land Star kino kyennyini vayoko you're welcome sir and madam this is Land Star Hotel the only hotel in Makindye and Uganda, Kampala. Hold it. Kakati gwa wakana buusa. Genda obuuze Makindye yonna east and west. Land Star is the best service with a smile. Acha ukiraya ntali motoka yo. Sanso kula wasebo. Kakwatireko ko Land garbage yo. Skao madamu nawe vayo. Webali bero ja uza nkwatireko ali sobola okugenda nyabo tosigalira nnyo nawe goberera munno kubanga mwaze mutegeraganye nekyogenda ko kimanyi nolwekyo yitawo mugende gubula asala nyabo tosigalira nnyo jangu beera kumpi ne musajjawo. Okay.
ekyamazima kiri nti nzize kusiima. Omanyi omuganda agamba nti akutwala ekiro wandiikanga nga omusiimye obukedde. Liiso lya mukulu, liiso lya mugezi awaddugala we walaba. Ekyamazima olina vision. Gwe olina vision ya Land Star. Era abatakulina simanyi bye bakola. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kakati bali kusiima wakola bwongo bungi bwe wateeka mu kintu kino. Onyumye nnyo. Kati ate nno kyekyo. Kubanga kati bagenda tulabirako. Ojja genda okulaba nga hoteeri endala nazo zifunye baasikaali bwe bati. Abandiza abayingira mu. Oluusi bayinza okulema okunyuma nga nze. Mu butuufu weeba. Obadde tonna ndabako mu bwongo. Okitegedde? Okitegedde? Ate n'engeri gye nnyinamu ku bbina olaba nga ekintu ekivaayo. Mu butuufu weebali. Land Star era ndowooza abantu nga mmwe singa tufunayo abalala nga bana nnyo obagatta obagatte tufuna beerawo bw'omu tufuneyo basadala bana namunigina tufuneyo basadala bana batya kale ku kino ekifu kati ky'oba okola nze kambeere wali geeti yo sigivaako tufune bufunyi ebyambalo ebirala kati kino ekimu kyo nkifunye funayo ebirala 6 anti Monday red. Okitegeera ku Lwokubiri nteekeko white. Kwesagala bamanyize maaso abalaba ku blue neve blue ate nkera nasanga mu black kasota. Okitegeedde ondeetera ku ka cream ka cream ne kiragala basi ne gold oli mutuufu nnyo. Gold nze buli kyonoleta nja kyambala nze nasalawo okukola Land Stand ku mutima. Olaba ogenda gye wagenze n'omwana okoma n'ogamba nno nina kubeera waliwo ewaka kituufu ogyagala okulagawa gy'obadde olaze ninako gye naabadde ndaze nakubadde otwaka omuzaluli wangambye wagenzewo Juba simanyi batunda golodi sibirike ate ebyo bive nako sirinyangayo yadde ekigere past is past wadde olimba katuli ku kino twogere ku kyambalo onyumye ekyambalo n'oteekako buli kangodiira sente eraga wano n'endala wano awo nno kati omusaala guba gulina okweyongera bwate nteeke muno kankole omulimu naye kati ojja kunfunirayo ndowooza kipisto ebe pisto ebe AK-47 n'akasaale ne batuuni abakola kyokola bakwata omuggo kubanga wali woogenda togenda kubeera ku gate olina okubeera ku mulyango main entrance neera mulimu abantu nga mbazuulu ng'omuggo tegumumala yeetaagamu ekyasi tujja kufunayo nabeera ku gate neggwe bagweyaniriza abagenyi tusanyusa okulaba hand luggage n'ogikwata suitcase n'ogikwata yateera wamma kino ekyambalo era kibeera wali ku gate banyamba kuba customer ba client abo ate era ba executive abeeri waggulu presidential suit kola nnyo ogisulemuuko yagisulamu inshallah guno gwebayita omugongo omuyondo gwekutegeeza kyoli nnyo ndaba kala twazitaddemu zonna red black ne yellow kale naera redi ye mungi omulaba ne wano yafuzeewo kale sanyusa okulaba nnyo onyumye nnyo bwoleka mwana wange rodoka Nkulichi. Mzee. Okola ki wano? Okola ki? Nkola ki? Kiki okola ekyo? Tulo gitwalawo. Osingana bakaba nti omulwadde yasuza ati. Mzee. Ono naki mu mulimu gwaffe? Ono naki mu mulimu gwaffe mzee? Kitondeka. Ndeka.
Muzeeyi. Toye kulemye. Oba kitunzi bukulemye. Wano ogenda okusobola. Iri yakola mu service atunula bw'otyo nga bw'otyo. Laba bw'otunula. Laba bw'otunula muzeeyi. Oyise bannange kiki kye tuliko wano. Yise wano wenjiikidde. Maama nze. Wano omaze ebbanga lyonna. Owange. Ndagewa gungamba ndagewa. Abantu baritayalinga ku myaka emeka. Okyakola ki wano? Bwe muva eri nga temuyingire eno mu service wali yatunulanga gwe. Bannange muzeeyi tuleke. Maama afudde. Muzeeyi. Option ziri ezo. Togenda sobola wano mu service. Okuddayo mutoyi. Oba kitunzi boyinza obutasobola kuddayo. N'okudda mu kyalo. Tosobola kola mu service laba kapale koyambadde. Laba bw'otunula muzeeyi. Kiki mu emirimu gyaffe mugyonoona? Kyokka baffe tuleeta bwezi ne planting awo ne tuyimirirawo. Ani yakukuwadde obweno? Ani yakuwadde okujja eno? Twakitondeka. Bannange tekigenda kusoboka muzeeyi. Twakitondeka n'enkola. Tekiriyo. Ani yakikoze kino? Ani yakuwadde ojja eno? Mukama wange bampadde. Mukama wo ki? Ow'okuntikko. Bakama baffe tulina babiri. Mukama wo ki yabukodde? Kulisi. Nagamba ojja mu service. Bw'otoneka nakapale. Ati kati mwambadde bimpi nange nyina okwambala bimpi kati nyina okukola ki? Nsobola okumakinga namu. Okola ki? Okumakinga namu. Okumakinga? Service efudde. Ffe tuwedde. Muzeeyi, nkwegayiridde. Tokukola ogenda kuswala. Teri agenda kuwa order. Nobu, laba bw'otunula. Laba bw'ofaanana. Wasekako ddiku. Ogenda kudda emmanju oba mu kyalo. Biri ebyo. Kuba n'obwa kitunzi tobusobola. Kirabika obwa kitunzi bwakulemye eyo ntunula. Laba bw'otunula muzeeyi. Kikuli ki? Oyambadde bubi, oyise tosobola. Nyambadde bubi ntya kuno bubi mulisube mwambala. Emyaka gyo gyambala obwo bupale. Emyaka gyo gyambala ekifo kyagala kwambala nga bantu okulaba ku ntumbwe. Ntumbwe ki gy'olaga ebweru? Ntumbwe ki eyo bannange tuswala? Eno kampani mugiyita ki? Muzeeyi, gano nkuwadde gabuwa. Biri ebyo? Biri mu kyalo nawa? Omuntu agenda kubeerawo ati. Era omuntu agenda kukola ati. Naye sisobola kulemererwa. Kano akaana koosika kano ke kayina okuvaawo nze nzire wekali. Kaddeyo gye kaava. Nze nange nzire gye nakola kiki nava. Sisobola kulemererwa. Sense okulaba afande. Aya. Sasa minapenda mayai ya kuku na piripiri kidogo. Piripiri. Afande, oba oyogera Oluganda? Okay. You go and prepare for me something soft. Afande. And a drink.